Hey, Uncle Sechi, President wa Masaka City. Ku YouTube The Mix Media mbeerako yonna mbeerayo. Bingi nne bitambula, waliwo ekipya ekyazze oba ekyayingiddewo nti kati ba TikTok abasazeemu keddiiro ne bayingira music industry. Takyakoma kuzannya buzannyi busikiti buli tubadde tumumanyiridde, takyakoma kwogera bwogezi wali, kati ne mu ndongo bagikubira ddala. Tulabyeko abaana bangi nnyo. Tulabye Winnie Wamami, tulabye Chimbowa, tulabye abayimbi bangi nnyo abasekeneri mu TikTok. Then buno obudde balina obuyimba bangi, ne ffe no tubaaniriza munnange mu music industry. Naye nze Justin nabwe njagala obbaliiramu bannaye saagala muddeyo mulowooze nti eri gye bitambula ku TikTok nti neeno we bitambula. Baleke bamanyisa nti TikTok yatambuza music industry yawane waffe Uganda. Nedda ssebo taata maama nene walala mutekeyoko kumanyi mufokasingeyo ate ebyeno biralamu nnyo mu music industry. Si bye biri ebyeri ku TikTok mbojja teekayo batambule ate abantu baleke bawaga, baleke kuwaga olw'okubeera olaba olina views abantu bakuŋŋaana ekiraawo ne bakubira engalo olowooze nti no ebigenda okubeera. Ojja tegeka ekivulu weevuma ensi ogamba abantu bayiwayo, abantu baloga. So mubirabyeko eno okiba kyetagisa genda ku media, gendayo. Lupapula lw'amawulire genda, lupapula z'amawulire mu abantu muzitya abayimbi naye nayo gendayo, luddawo yonna gendayo. So abantu baleke kuwagira eri ku gundi ku TikTok mbwe osobola okikuba n'ojjuza Namboole n'okola ki? Ojja kaaba, ojjuza Lugogo ojja kutusindira. So eno biralamu nnyo. Olina okuba ng'olina promota anaasobola otambuza endongoyo va kuwoza mu promota wange TikTok. Weewawe erina abeereese n'erina ne beesudde ate yo buli mwezi ereetayo omuyimbi omupya naye bonna bayitira awo. Batini nnyo beereese abasigadde nga bali waggulu, abamu babulira ddala. So eno funa promota music mukole sente. Tosooka nnyo ziwa nnyo simanya ba TikTok abakoleremu challenge. Gwe wandiika ennyimba, funa oluyimba olulungi. Sente zobadde ogenda okuwa ba TikTok okwo oba ba TikTok banno, genda onoonye producer omulungi akolere music omulungi, noonya writer omulungi akuwandiikira oluyimba olulungi. So bino bye mubeeramu gundi TikTok munnange nkoleramu challenge kituufu n'eri bali abalala nabo balabe. So bannange nammwe era abaana mmwe abali eyo mbugo ojja kola music wo muteke ku TikTok atambula. Music tatambulira ku TikTok yokka, ne zino streaming endala oba media endala nazo zibikolanga. Ba manager abantu bokolagana nabo bakutambulizaako bano nkubira akayimba kange abo abantu mubabuusa amaaso ne nabo bali best, abo abantu nabo bali big nnyo. So bannange weebito bwe bitambula era weebito bwe biri. So ba TikTok tubaaniriza mwebale kuba music omulungi naye no biralamu nnyo. Olina oteekamu ekibatu gye ekiri mpaako tulizaala omulema eba muyina okubimanya. Ate eno ebikono mu ebiri okweroga kuyitirivu nnyo. So si bye biri eri byobadde eri n'okuba akantu konotekamu wuwi yaye notekamu eko eno byaddala olina okukakasiza ddala. So mujje bannaye nga mumanyi ffe tujja bibaliramu mpolampola paka emunaabiyiga. Tubaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba Uncle Sechi, President Masaka City, Ssaabasajja Kabaka wange.